Bukyanga kwenjakalo kutandika mu Kawempe North, ab'ebyokwerinda bazze balabwako nga baliisa ab'oludda oluvuganya akakanja okuli okubaligita emigobante n'ebigala by'emmundu, okubagombamu obwala n'ebirala ebizze bivumirirwa. Ne bankulula ku koolansi ne bannyingiza mu drone ne bamala ne batukuba bubi nnyo mu ndomo mu drone mu kaseera ako akatono. Ng'asinziira ku Paalamenti, Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Kaziimba Mugalu avumiridde eryanyi erikozesebwa abakuumaddembe ensangi zino. But also security should learn to handle people very well. Because sometimes it is too much when you say, but now, even cows are not beaten like that. Ssaabalabirizi Kaziimba agamba nti ebikolwa nga bino tebikoma kuttattana kitiibwa kya ggwanga wabula n'okutyoboola eddembe ly'obuntu. Even a cow needs to be handled with a lot of care. How about human beings? So we need to see how can we handle these men and women. Ono asinzidde wano n'asaba ab'ebyokwerinda okwekuba mu kifuba era n'okweddako. How can we teach our security to handle our people very well? This season of Lent is a season for bringing everyone together, a season for forgiving each other. And these days, I see people who are actually even provoking police and security. They provoke security. Okusiiga evvu ku Paalamenti kwetabiddwako amyuka Sipiika Thomas Tayebwa n'ampala wa gavumenti Dennis Samson Obowa bakubirizza abantu okusoosoowaza obumu. We welcome you as our spiritual leader, and from your magnetic and high voltage sermon, I hope from here we shall go back strengthened and renewed to be driven by integrity, by justice, and by compassion in whatever we do as leaders, especially during our legislative duties. I believe your message was so strong that it can't leave us the same. You know, this is a very critical period for us as leaders, and to be started, to be embarked on by a person of your integrity, of your caliber, is a blessing to this house. Joseph Serwoza, BBS Terefayina, Parliament.